Mukama amagezi mwe gasookera kati ebyeddiini byo yabitugambye bwe tumaliriza okumanya Katonda tuyige okuwaŋŋana ebitiibwa ffe nga ffe abantu omwami n'omukyala kubanga mwe mwennyini mwatugambye obutawaŋŋana bitiibwa kireeta obutabanguko mu maka. So tuyige okuwaŋŋana ebitiibwa. Omanyi ffe abakyala we tukola kasente tubeera bantu bazibu nnyo ebyaddala ng'oggyeko nti omwami kale abataleeta biki naye naffe empisa zaffe zikyukamuuko nga tusinziza ku basajja kasente. Kati omuntu yenna bino ebintu tubisomesa ku radio. Tulina program gye bayita tugunjuke ebeerawo buli Sande ssaawa 7 paka ssaawa 9. Muwulize ku programs ezo kubanga zikuyigiriza okubeera n'omunno mu mbeera ye ya bulijjo n'abantu b'owangaala nabo bonna abakozi be tukozesa byonna tubyogerako. So muwulize program tugunjuke, muwulize program tumusinze kubanga nga we nagambye mu kutya Omukama amagezi mwe gasookera. Ebyo byonna bafaaza babeera batugamba. Tulina ne program endala y'Abaprotestanti yeebazibwa Omukama. Ebyo byonna embeera za bulijjo omuntu nga wewandibadde ng'oli kumpi ne Katonda engeri gye twagambye nti mu kutya Katonda amagezi mwe gasookera. So tuwulize programs ezo, tuwulize program twezimbe. Omusajja atakola yaddala yabeera muzibu kubanga okusinziira ku bulijjo ffe tubeera tumanyi tukuze abawala batugamba abakasajja baliwo tukolerera naye kaakati ate bwe tukula nga ate ffe abalina okubakolerera kyova olaba nti nno bibeeramu bireeta obutabanguko buno nti fe abakyala bw'oba olinako kasente tetufugika. Ndowooza waliwo omuzimu ogwambala abakyala ne balowooza nti basobola okufuuka abasajja naye ng'ekyo tekisoboka. Era nga Haji PM we yabagambye nti omukyala alina kuvunnamira musajja naye ate n'omusajja yagala maama wo. Kati fe abakyala tuli bamaama ba ggwanga. So abasajja mutwagale, bannange mutwagalire ddala. Gye muneeyongera otwagala naffe tujja kuba twogera okawo ekisiibo. Saawa eno waliwo enteekateeka egenda mu maaso. Bijje sooka ojjowa mention gwagikoze njagala onnyonnyola abantu. Nze nja kusoma ennamba y'essimu. Adaatiza mirako. Waliwo enteekateeka egenda mu maaso eya Cotphone. Cotphone kitongole kya bannakyewa kiri Lwenge eyo naye nga saawa eno balonda abakulembeze gye tuwangaalira betulonda aba LC paka aba MP ab'ebyobufuzi abo bo betulonda newabeerayo. Waliwo abakozi ba gavumenti abakozewo enkyukakyuka mu bitundu byaffe okutandikira ku LC1 okutuuka ku MP, then bw'ogenda mu basawo ba gavumenti, ogenda mu basomesa, ogenda mu basirikale n'abalala mu bitongole ebyenjawulo aba gavumenti, then ne wabaawo abakulembeze b'amalwaliro aga gavumenti nga bw'olabanga Masaka Referral Hospital oba ne wabaawo ne Kaliisizo Referral Hospital n'ekyotera n'ewalala. So bagenda kubanga basima abantu abo abasobodde okubanga boolesa kiringa obwerufu mu mirimu gyabwe n'okubaako enkyukakyuka gye bakoze mu bitundu ebyenjawulo. So kati gwe okulondaako omuntu oyo oba gye munaakoma okulonda omuntu oyo gwe musiimye mu kitundu yajja okuba ate ng'afuna ekirabo ekyo okuva mu bitongole ebyo. So kati gwe kikyo kyakulabika nga waliwo ennamba y'essimu General gy'agenda okubawa gwe gy'ojja okukubako olonde omuntu oyo gwe gw'olaba oba owa gavumenti oba musomesa oba musirikale oba akola mu kitongole kinenga kya gavumenti ng'alina ekintu kyakozewo ekyenjawulo mu kitundu kyo. Gy'onaakoma omulonda yajja okubeera ate ng'asukkuluma ku balala afune ekirabo okuva mu bitongole ebyo. Yes. Thank you, PJ. Enamba y'essimu ey'okulonderako oyo omuntu omukozi wa gavumenti omwerufu eri 0759
54 00 39. Bannange bwe mutalonda bantu bano babeera tebajja baweereza bulungi kubanga mwe mwababazaamu you inspire them, mwababazaamu amaanyi okubeera nga babawa empeereza ennungi. Kati ennamba ngenda giddamuko eri 0759 54 00 39. Engeri gye tulina akapiira kino kaddako ngenda kuddamu era neebaze bali kwewuunya radio bali kyewuunya bali kyewuunya Radio Buddu Fans Club. Najjako wano nga mwagala okufuuka fans club. Wali ebulinda obwasookera ddala naye ndi musanyufu nnyo okulaba nti ku lundi nalaba abantu nga 15 wabi beerondeba abantu bangi mukuze mangu kubanga ebbanga si ddene okuva lwe ensisinkano eyo yaliwo. Tweyanzege mwebale twagala mwebale kutegeka kubanga eno enteekateeka bana ba fans club bebaje tutuusizaako ne bafa okulaba nga tulina ebidongo, tulina tenti we twewogomyeko, ne batufumbira ekyemisana we got comfortable. Kati tuwulira tuli waka olwa okutwanyiriza obulungi. Ekirala ffe bwe tubeera nga tuli waka waffe bannange byonna tubikole naye tuwe abaana ebitiibwa kubanga bwe tutawa abaana baffe lwakuba tetuwa abaana baffe ebitiibwa kyova ffe abakulu twekola bye twekola. Kyova ffe abakulu twekola bye twekola kubanga abaana baffe tetubawa bitiibwa. Naye singa tuwa abaana baffe ekitiibwa mu butuufu senga tewali butabanga kubanga okubeera nti no buli kaseera mulwanagana mwesibya mwekubye mwetemye embale kati wota taata w'omwana wo era omwana yabonaabona wota mama w'omwana wo omwana we era yakola ki yabonaabona. Kino ekintu kife abakulu n'abakulu tuba tukisazeewo kubanga ffe ababeera balonzeewo okukola ekyo naye abaana tuba tubattira kubanga bo babeera tebabiriimu. So tuwe abaana ekitiibwa. N'ebigambo ebyo kanziremu just kubebaza abantu bekalisiza mwebali kwagala Radio Buddu 98.8 ne 95.5 mwebali kuwuliriza Radio Buddu.